Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Sawa eno yakuzuula. Ndoza tutandike bwe tuti. Otyo. Richard. Enji. Uli otya dia? Ndi bulungi. Oli otya man? Jendi tata. Oyagala kunoonya ku Joyce. Joyce girlfriend wo. Iye. Kati oyagala kumuzuula. Si kyekyo? Iye. Nakoze ki? Kale tagira bulungi. Takola ki? Namuka bulungi. Omaze naye ebbanga ki? Mwaka nga gumu. Kyokka omwaka ogwo aganye okummuka. Naye ng'ekata mwagenda. Tubadde tunaba. Temunatuukayo kata mukyawagirira eno bbali. Nnyo. Omwaka mulamba nga muli awo. Kale tukunawera bulungi kuba gwali gwakutaano. Wamukwana mu gwakutaano myezi 5. Oli mufumbo? Nedda. Ye mufumbo? Naye nedda si mufumbo. Buli omu abeera wuwe? Iye. Kyokka tammuka bulungi. Abeera akugamba ki bw'oba ng'omuyise? Buuka sibitegeera bulungi. Tammuka bulungi sitegeera kyesigala. Ali mu myaka emeka? Ali mu myaka nga 25. Ate ggwe? 28. Okola? Okola mulimu ki? Ndi mulimi. Ate ye? Naye mulimi? Mulima bitundibwa? Atunda ki? Atera okulima bijanjaalo, kasooli, biki ebyo. Ate ggwe? Nange era byembeeramu. Kyalo kyekyo? Kyalo. Njija ntonde nje. Naye gyali? Yali Masaka. Masaka kitundu ki? Bayitawo Kyannakase. Kyannakase. Bukoto. Kati gwe oyagala kumanya oba akwagala? Iye. Kale gwe weesirikire. Osiibye otya nnyabo? Bulungi nnyabo osiibye ki? Bulungi mukwano gyebale. Kale nnyo. Kigenda gitya banaye enkuba ebatuukako eyo ewammwe? Iye. Munnange nze bampita Naalongo Siiri. Nnyo. Munnaye ndi wano ku ssomero. Tulina gwe tubadde tukolagana naye sapulaaya. Naye sapulaaya atufuukidde ekizibu. Essaawa eno tannatuusa bye twali twategeeragana. Naye waliwo ampadde ennamba yo n'aŋŋamba oyina ebijanjaalo oyina ne kasooli. Maama obirina? Nedda nnyabo. Kati nkoze ntya munnange? Naye nga mba nsobola okunoonya abirina. Nayironi y'olina? Nayironi baamutwala. Maama nze nga nfudde. Kyokka baŋŋambye nti bw'otuuka ku oyo n'olemwa oba olemereddwa. Kati nyinza kukola ntya mukwano? Ngenda kunoonyako. Kakati mpozi ekirala mbadde njagala tukolaganenga. Kuba kakati engeri gye bampadde ggwe kitegeeza nsaanye n'entandika okukolagana naawe. Ennyabo. Kuba omuntu eyampadde yaŋŋambye omukyalo nno mwesimbu. Ennyabo. So kakati tuyinza okuva kati engeri ekiri nti sifunye tusobola okukolaganamu eyo mu maaso. Embanga kati nina buukinga mu kaseera ki? Oba olina kubuukinga January. Nkola order mu January. Oba okola order December January n'oba ng'ofunye. Bwe nkola mu December January mba nfune kitegeeza nti essomero taamu empya ey'omwaka ogujja eba etandika waba waliwo. Otunze otya? Ewayi kati bbeeyi yeyinza kubeerawo obudde obwo. Kale kyentegeeza mu range kimu otambulira? Ntera kutambulira mu 15. Ekiro? Oyo nayironi? Nayironi ntambulira mu 12. Kati 1500 bibeera bijanjaalo? Abeera kasooli. Kasooli ono wa kawunga? Nyabo. 25 biba bijanjaalo. Kati oli kitundu kyawo kuba nandisisinkanye ne tubaako enzikiriziganya engeri ekiri nti ssomero ddene ate tugenda kubeera nga tukukozesa nga sapulaaya waffe bajja kubaako ebibuuzo bye baŋŋamba bye nnina ojjuze ku foomu. So kati mba nsaanidde ne tusisinkana. Oli mufumbo? Yennyabo. Kati ebintu bwe bityo bye batera okutubuuza engeri gyekiri nti naffe tuba tulina boodi gye tu ansalinga gye bakama baffe abatutwala. Babeera baagala ne bamanya nti bakolagana ne mukyala gundi. Kati oli mukyala ani?
Ndi mukyala ku Makumbi. Mwami bamuyita Makumbi. Okay. All right. So kati naye ndagamuntu olina? Toyina ndagamuntu? Mwami Makumbi yayina endagamuntu? Aha. Kati mwami Makumbi bw'aba ayina endagamuntu ojja kumugamba akuwe ku photocopy ye gye tuba tukozesa oteekako omukono naye n'ateekako omukono ku photocopy. Kati ne tuba nga tukozesa eyo ne tumanya nti mukyala Makumbi be tukolagana nabo okutambuza business. Kati maama ngenda kukubirako ku Lwomukaaga. Abantu baffe bajja kujja mu kitundu bakusisinkane kubanga engeri ekiri nti essomero liba likola programu ng'obudde bukyali. Omwami naye gyali anaabeerawo? Kyalo kituuka tuba tujja ku kyalo ki? Kiri mu Bukoto Masaka. Mu Bukoto Masaka. Kale maama neeyanziza okwogerako naawe. Abaana bo gye bali balungi? Kale mukwano siiba bulungi. Richard yegwa ni Makumbi. Va kumuka abasajja. Bajja kutema oluwale lwabere va kumuka omusajja munnange. Nengeri gye kiri nti mumaze omwaka kumpi Mulamba nga ekkata temumanyiiyo kitegeeza alina kyakuuma kikulu. Kyala mutuufu. Ayinza okuba teyayagala kigamba naye nga kyolina omumanya munne va kumuka omusajja. Kale ddia. Kale ssebo. Abantu b'e Masaka muli mutya? Kale azaffe mwamuwulidde tumuteesaako omukulu adaazuula mukyala we nyate mukyala adaazuula gwada akutokota Mwaka Mulamba yadde kumukombya ku kantu agezo kizuula ntete omwankyala mufumbo omukyala tegeeza nti mufumbo so kyakinza omunaku mukyala kwebuzaabuza tayaga kumujja waali tayaga biki ebuzaabuza kumbe mukyala alina byakuumya ebyama bya bbaawe okitegeera munnange talinga oli Maria Maria wikendi bwe tufuna Maria akatugamba omukazi noba oli mufumbo ofunafunako ebbali eyo akuwawaayoko yazula asooka abasobola namugamba alinawe yakufuna girlfriend ate nira nowokubiri akamufuna wiiki 2 emabega kwegamba Maria tatudde naye omukyala kulaze nagamba ndi mufumbo kale okyogerako kikyo munnange asobola alikuweereza nze namuli bwekyo bombo naye ng'omuvubuka nsanyusiza abadde mukaka mu bangi abadde n'empisa naye kasita ekirungi akitegedde omukyala mufumbo amanyi omukyala omulala kasita yakyali muto ate era si mufumbo. Munnange adde mukaka munyo omuvubuka tayombye yadde okwekyanga Nannyunja emisanvu oli otya? Mukulu Jingo we baletuweereza ono kale emisanvu kakati kasita omwami ategedde nti omukyala mufumbo kiri gyali oba alumba oba awanika asalewo kyaba akola ntumuddeko Pookino waffe muwali mukati abudala emisanvu titumwagala nnyo ono Karo. Karo munnange ndabira nnyo naye mukulu wange oyo Pookino abudala kato emisanvu ntimwagala nnyo lwe yakumpako ku ssimu Richard kasito kitegede naye wetetenkanye naye naye kyoyagala otulimba nti Omwaka Mulamba nga tolinayo kwogamaku nti wowayi mukyala kyemwagaddeko bambi muntu mulamu yeekuumidde bba Mamalinde Kawuku. Mamalinde Kawuku kyosiikula fitina omuntu asobola okubeera Omwaka Mulamba nga abadde alinda oyo naye munnange tomanya lwaki abasajja mutoloweza bingi nnyo webalituweerezako gya Jingo ono mama Kulisi naye banne omwami oyo naye si mwangu omuntu tomugendangako temulinawe mwali mutuuse nga gwolemerako nti mukyala we oli bambi yali amukuula bukuuzi alina bbaawe kasita akitegedde anoonya omutuufu gwasobola okubeera naye sigadde nzimma Makulisi afumba ekigere mu mbirizi za Unene Bbombo. Kale nnyabo Jingo ne mama Kabina mwasuze mutya Richard yakitegedde nti omukyala mufumbo yasonye mukabandi munnange naye omukyala omwana alemera ebintu waletuweereza yinza mumaso yaffe mutuumu kitiko atunda amanda